Uganda y'emu ku nsi 14 okwetooloola ensi yonna esobodde okutuukiriza ekigendererwa ky'ekitongole ky'ensi yonna ekirwanyisa Mukenenya UNAIDS ekyokulaba nga wakiri abantu ebitundu 9 ku buli 100 abalina akawuka akaleeta Mukenenya beekebeza era ne batandika okumira eddagala eriweeweza ku kawuka kano. Kyokka wadde nga guli gutyo okusoomoozebwa okw'amaanyi kukyali ku muwendo gw'Abannayuganda akakadde kamu 40,000 abalina akawuka kano okufuna eddagala mu budde n'obujjanjabi obuva ku ndwadde ezireeta Mukenenya. Okusinziira ku kitongole ky'ensi yonna ekivunaanyizibwa okulwanyisa Mukenenya, Bannayuganda 53,000 be bafuna Mukenenya buli mwaka, ssaako Bannayuganda abalala 21,000 abafa obulwadde obwekuusa ku Mukenenya. Nga Uganda yeetegekera okujjukira olunaku lwa Mukenenya olwanga 1 Desemba buli mwaka, twagadde okutunuulira ku muwendo gw'abaana abato abafuna Mukenenya okuva ku bazadde baabwe nga bazaalibwa n'abo abafiirwa abazadde nga bakyali bato, wadde nga gavumenti ebadde erwanye okukendeeza ku muwendo gw'abaana abafuna Mukenenya nga bazaalibwa n'ebitundu 2 ku buli 100. Twagadde okwekkaanya embeera abaana abazaalibwa n'akawuka ka Mukenenya n'abaviibwako bazadde baabwe nga bakyali bato engeri gye bawangaalamu. Okusinga abaana bano basanga okusoomoozebwa mu kumira eddagala era nga abasinga baluguzeemu obulamu olw'ebbula ly'ekyokulya n'okubuddaabudibwa okugwanidde nga Dr. Stephen Watiti bw'annyonnyola. Twasobola okusoomoozebwa naddala mu bino biseera ebya lockdown. Kino abantu bafuna ekiseera ne batafuna mmere. N'abagaba emmere ne batafaayo kugaba nti kati gabe abaana okusooka gaba twafuna ebizibu. Omuntu yenna ali ku ddagala yandibadde afuna kye tuyita balanced diet, emmere mmala obulungi. N'alya n'amazzi amayonjo n'aganywa n'eddagala n'alaba nti eddagala lirimu obutwa, bw'olimira nga tolidde bulungi likukosa. Kati COVID ne lockdown yanyiga yakosa nnyo abalwadde baffe. Ekitongole kyaffe kiri client centered, tutunuulira nnyo abalwadde mu kutugayidinga kiki tukola. So service delivery zaali affected, abalwadde ne babeera nga tebajja kukima bye tubategekera kubakolamu omulimu ogwo, okuva mu kwekebeza akawuka, okubabudaabuda obbawa amawulire abo abalina HIV. John Kintu yazaalibwa n'akawuka akaleeta Mukenenya nga kati aweza emyaka 22 era nga yakulembera abaana abato abalina akawuka akaleeta Mukenenya ku lusozi Kiwa Mirembe, ng'onaasabira wamu n'okuzzaamu baana banne n'abavubuka abalina akawuka akaleeta Mukenenya amaanyi, nga kuno kwotadde n'okubawenjeza ekyokulya Kintu atulombojjedde ennaku gye yayitamu oluvannyuma lw'abakadde be okumuva ku maaso. Nze nabonaabona nnyo ng'abazadde bafudde ne ntandika okukola ebintu bye nali simanyiiko na lwaki mbikola, naye nga mbikola olw'okusobola okubeerawo n'abakulu bange ababiri abannyinaze. So netwebaza Katonda nti nsobodde okukula, kati mu kukula kwange nange time tuyambe bana abato. John oluvannyuma lw'okuviibwako bazadde be ng'alina emyaka 6 gyokka yasobola okukwatagana ne banne be baali mu kiti kye kimu nga balina ekirwadde kino oba akawuka kano akaleeta siriimu, ne basobola okukolawo ekibiina ekisobola okuyamba bato banne okusobola okwerabirira wamu n'okufuna eddagala eri abo abaali tebasobola lyetuusaako, wabula mu lugendo luno omu ku banne yabava ku maaso. Kyokka ensonga eno teyamulobera kugenda mu maaso na mulimu guno ogw'okuyamba banne abali mu myaka gye. N'atula mu ntebe n'ayita Yezu emirundi 3 ne mugamba, soka n'amuyita ebiri egyasooka, ogwokusatu aba yakagomaliza ne mugamba, gwe Yezu gw'oganira naye yeebase muleke, jangu tugende okole ki webake. Bamusitula omutuusa ku buliri nga mufu. Awo nno oluvannyuma lw'okutambula mu bisomesa eby'enjawulo ko n'ekereziya basisinkana Reverend Father Raphael Irumba eyabatuusa ku kasozi Kiwa Mirembe, awo ne bakwatagana ne Reverend Father Edward Kabanda eyatandika okubasakira obuyambi. Father n'atuwa omukisa wano era twajja ne twogera, abakristo ne bakwatibwako, kubanga ffena tukimanyi bulungi akawuka kakwata ku buli muntu, si muto si mukulu, oyinza okuba tokayina naye olina oteekwa okuba nga wakosebwa. Wenjogera okosebwa kikyemba ntegeeza omuntu eyaviirwako sengaawe, kojjaawe oba maama oba taatawe olw'akawuka, ne waba mukwano gwo era oba okoseddwa. Mu budde buno balabirira abaana abali eyo mu bisatu kyokka olw'embeera ya ssennyiga korona eyabuna ensi yonna yakosa buli kimu. Mu mwaka ogwo twali twawera abaana 280 abayamba, ne bayambako mu school fees, ne bayamba mu ki, era mu January ne tusasula nga bweri enkola
nti abaana bagenda ku masomero nga amaze okusasula. Kya mukisa mu bintu batwakamala okusasula ate covid najja. Covid bwajja twali stuck kwa se twatubazo zitekayo ku masomero ag'enjawulo netuna kale katugume tuvuga omwezi ogusooka twafirwamu abaana babiri naye nga abaana abo bafa olw'ensonga nti baali tebakyasobola kufuna feeding emala. Abaana abamu ne babeera nga eddagala libaggwako naye nga talina na ntambula esobola mutambuza kutuuka gyakola ki gy'alijja. John Kintu akubirizza abavubuka okujjumbira okwekebeza basobole okumanya embeera mwe bali era n'awa n'abo abalina akawuka kano amagezi. Ali ku ddagala limire mu mateeka gaalyo abasawo ge bakola ki ge balagira. Naawe atalina akawuka ka siriimu tokanoonya. Nze njagala okubuulira nze nzikiriza ndiva ku ddagala nga mmaze kufa. Ate era nzikiriza nti okuva kwange ku ddagala mpozi nga baleese eddagala liwonya ki siriimu ekitali ekyo sisobola kulivaako. Embeera eno etuwalirizza okwogerako ne Reverend Father Edward Kabanda alungamya ekifo ky'ekiwa Mirembe ekisangibwa mu Town Council y'e Kajjansi Nakigalala n'atutegeeza nti abaana bano bwe bajja gy'ali yabaaniriza era n'atandika okubawenjeza obuyambi okuva mu bantu wamu n'ebitongole eby'enjawulo. Bajja ne batutuukirira okutandikira ddala omwaka oguwedde 2019 nga basanga okusoomozebwa era mu byakusomozebwa naddala okusoma abaafirwako bakadde baabwe basanga obuzibu nga tebasobola kusoma. Awo nga tufunye omulango ogwo twatandika okutema empenda okulamba nga tuyamba abaana bano. Era akubirizza abazadde okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwabwe. Okubiriza abazadde tuddeyo ku mulamwa gw'obuwanga bwaffe tugunjule abaana mu mpisa ezisaanidde ky'owa omwana waka kyekigenda okumubeezaawo n'okubeera omwana ow'omugaso mu ggwanga lyaffe. Awo nno we tugambira nti baba babuulirira owaabwe nga gw'ow'omunaku okutuukunkumula ekirwadde kya Mukenenya gye kiri era kitta ffenna tukuuma obulamu bwaffe butiribiri. Joan Nabawes, BBS Telefayina mu ddiiro lyo.